Amanya Haji Muhammad Kaya, Commissioner Education Services, Education Service Commission. Nazze mu lukiiko luno ankiikiridde Permanent Secretary wa Education Service Commission, Dr. Asumani Lukwago. Oyogedde ku nsonga y'okubeera nti entalo ziri mu masomero. Tekirina okukola. Okulabika nti amasomero gano ag'obusiraamu nteekateeka eno eya gavumenti IET byani byonna nabo gazifuna galeme kuteeka n'essira kusomesa kumala kubuuka bagisize Ya ndowooza eyo tugenda tuvaayo okubeera nti amasomero gaffe gasomesanga ddiini yokka. Eddiini kikulu naye ate yeetaaga ne omuntu ali complete ng'amanyi eddiini naye nga n'ebyensi abitegeera. So kati kyetulina okukola kati kubeera nti tugatta ebintu ebyo ne bibeera nga bitambulira wamu, ne tufuna omuyizi omujjuvu nga alina eddiini ate Katonda naye ng'ate n'ebyensi nabyo abitegeera bulungi. Oyogedde ku nsonga y'amasomero okubeera nti gaali matono nnyo. Kiki ekigafudde okubeera amaanyi essaawa zino? Ndowooza Umuta ne Umeya Umuta n'ebibiina by'abasiraamu ebirala oluvannyuma lw'okubeera nti baalaba okunyigirizibwa okwa baana abasiraamu n'obutawa mukisa, batandikawo kaweefube okubeera nga batandika amasomero ag'obwannannyini, amalala ne bagatandika ne bagateeka mu gavumenti. Kiyambye nnyo okubeera nga ennamba y'amasomero yeeyongedde, si nnamba yokka naye n'omutindo. Kati amasomero gw'olaba omutindo gwago gweyongedde nnyo. Ne bw'otunuulira obutunuulizi n'essomero Kawempe Muslim we lyatandikira mu 1984 ndoza lyalina akazimbe kamu nga lirina ebibiina bina era lyatandika nga ssomero lyadde, naye okusinziira ku baalitandika obuyambi obuvudde mu gavumenti n'obuyambi obuvudde mu bitongole by'abasiraamu abalala, olaba nti essomero lirimu ku masomero agasinga obulungi mu ggwanga muno. Kati oyogedde okuba nti entalo zisusse nnyo mu masomero buli mukulu w'essomero n'atuuka n'okutambula ne sitaafu nga teyeesiga banne. Kikyo kiyinza kukolebwa kutya okulaba nga embeera eyo eggwawo? Bwe mbadde njogera mu speech mbagambye baleke one babeere nga beesiga bannaabwe, balekerawo okubeera nga babatya. Mu kifo ky'okumutya mukulaakulanye, kubanga amasomero mangi. So omuntu mu kifo ky'okumutuulako muwe obuvunaanyizibwa, muwe obuyinza, mukulaakulanye, abajja kusobola okumanya nti ekiseera kye tekinnatuuka. Naye buli lwalaba nga omutuulako alowooza nti oba tomwagaliza. So nze ndowooza abakulembeze b'amasomero balina okwongera okulongoosaamu mu ngeri gye bayisaamu abasomesa baabwe ba deputy, babawe omukisa basobole okukola ku mirimu egimu. Naye ogenda n'osanga nga buli kimu kyonna headmaster yakikola, yalina sitampu, yali ku bya akademiki, yali ku school fees, kwegamba abantu ne babeera nga tebalina we beekyusiza. Naye nze ndowooza baba nga bagabanya obuyinza, kisoboka okuba nti amasomero gajja kutambula bulungi. Ekisembayo obadde wali ogambye nti okubba ebigezo kususse, naye ate ababibba tebaagala kukkiriza nti babba, so nga osobola okukkiriza ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakutereezaamu. Kyekintu ekyo kigenda kubeera kikolebwa kitya okulaba nga okubbibwa? Njagala kukubira bukubizi mulanga abasomesa. Wana ekisooka mu kifo ky'okulowooza nti abaana ayise yafunye obuna, endowooza oyo balina okugyejjamu. Ekyokubiri, mu kifo ky'okukola obukolomooni bonna bwe bakola okulaba nti abaana babba ebigezo bayite, obudde obwo bandibadde babumalira nnyo mu kusomesa abaana basome
ate baba nga waliwo ensobi bakkirize era bawulirize okuwabulwa nti obuzibu bwali wano ne bamanya ne babawabula nti tekijja kuddamu naye buli lwogaana okukkiriza nga waliwo ensobi oba ogenda kugiddamu ogiddemu paka. Thank you so much.